Mbalamusiza nnyo mwenna abali ku the updates online page. Bali kubako, bali kubeera nga mugoberera ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Mr. Update live eno gye nkoze yabwennyamivu nnyo Mr. Update live eno gye ndi mu kukola. Mukimanyi ekyana maaso mu ggwanga laffe Uganda ti obwavu bulinga obwavu embeera ya kutetenkanya naye bwe tubanga tuli mu kyebayita competitive campaigns oli najja n'ateekako abayaaye ne bayuza ebifaananyi byo mu mazima ga Katonda mu ggulu. Ekyo ekintu kisi kya bwenkanya mu mbeera oli gy'amanyidde ddala nti ya kutetenkanya. Is a member of parliament afuna $25,000,000 n'agenda ku bupande obutonotono Segirinya bwakoze n'abutimba mu constituency n'abuyuza n'ateekako abayaaye ababuyuza. Ekyo kikaabya amazigi era kikuba enkikwe. Nako olw'ekirozo abadde ssaawa 4:30 emmotoka eya Pulimo ngenda baterako audio zonna muziwulire. Emmotoka eya Pulimo nga abagibaddemu bava mu kikulu zone ng'abantu abo bateereddwako omusajja ayitibwa Latifu Sebaggala ne bayuza ebifaananyi byange byonna mu kisaasi. Ngenda bapostingira ebifaananyi ebyo ebyayuziddwa mwenna mugenda kutya mugenda kwewuunya. Ne bayuza buli posta yange yonna ne bagiyuza. Bw'obanga olina amaanyi nga tugenze mu kalulu akalulu kanoonye bulungi. Nzolaba n'abaana abantimbira ebifaananyi mbagamba bw'oba otimba ebifaananyi byange toyuza kifaananyi kya opponenti wange tokiyuza. Actually bw'osanga nga kyagala na kugwa kiteekeko eŋŋano oba kiteekeko obuwunga bwa muwogo kikwate. Nze bwentyo Segirinya bwenkola because mmanyi ebbeeyi y'ebifaananyi tebigulika. Abaana bange abantimbira mbabuulira ne mbagamba bw'oba otimba togeza n'obika ekifaananyi kya opponent togeza n'oyuza ekifaananyi kya opponent nti oteekawo kyange. Because kana akaluke tugendamu abantu be basalawo ono yasaanidde ono yatasaanidde. Ne lwaki ogenda n'oyuza ebifaananyi bya munno? Omusajja yayuzizza ebifaananyi byange byonna mu kisaasi. Olw'okuba yalengedde ng'abantu bonna bayayanira ebifaananyi byange n'ateekako abayaaye ekire emmotoka ya Pulimo n'ebiyuza n'abapostingira ebifaananyi namwe ennaku egenda bakwata. Lwaki oyuza ebifaananyi bya munno? Lwaki wayisa munneeyisa bw'etyo? Latifu Sebaggala mu mazima ga Katonda mu ggulu ekintu kye wakoze kyakuswazizza nnyo ne mu kitundu gy'ozaalibwa gy'ova kubanga gye wayuzizza gy'ozaalibwa. Abantu b'ekisaasi olw'okuba bagambye nti Segirinya gw'ogenda otulwanirira myaka 3 n'oluguudo oluyita ewaabwe yali muddulwanirira balukole. Lwaki oyuza ebifaananyi byange? Lwaki oyuza ebifaananyi byange? Lwaki oyuza ebifaananyi byange? Nze siyuza kifaananyi kya muntu. Lwaki oyuza ebifaananyi byange? Ebifaananyi byange byonna yabiyuzizza byonna mu mazima ga Katonda mu ggulu. Lwaki? Nolwekyo ndi bwennyamivu nnyo Mr. Update. Mumanye mabega wonna nga tukola live zaffe za ssanyu. Nze nyumirwa nnyo okukola live nga ya ssanyu. Nyumirwa nnyo okukola live nga tunyumirwa. Naye olw'okuba ategedde ntalina kalulu kati asazzeewo kugula lutalo ku bifaananyi byange byonna kubiyuza kubimalawo. Latifu Sebaggala tugenda kwabika. Zigenda kwabika. Lwaki wayuza ebifaananyi byange? Lwaki? Noonya kalulu waba kalulu kakulemye kaveemu. Gwe wennyini wasiibula n'ogamba ogenze ku bwa road mayor. N'osiibula gwe wennyini. Notakoma okwo nogenda mu parliament y'eggwanga Uganda mu mbeera ya COVID-19 ng'abantu tebalina mmere n'oyisa n'osaba babawe $220 buli mubaka wa parliament. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba banayi zino ssente zanguzi nze nzizzizaayo gwe waleeta ekiteeso mu biteeso byonna ekyo kye walaba okuleeta ku fulo ya parliament nga tulina abantu baffe nga tulina abaana baffe bali mu nsi za Buwarabu babonaabona ekiteeso kye waleeta ku fulo ya parliament wagamba tinedda twetaaga $220 buli mubaka wa parliament. Twetaaga $220 buli mubaka wa parliament. N'oteekako abayaaye ne batandika okuyuza ebifaananyi byange. Gwe wennyini toyina achievement. Lwaki wayuzizza ebifaananyi byange? Lwaki? Muno ebbanga ly'okulembedde Kawempe myaka 3 abantu bagamba kabakyuseeko baleete Segirinya si musango kubanga toyina achievement yokka mu mbeera ya COVID-19 nga tuli mu kusondera abantu baffe emmere bafune ekyokulya gwe kye wakola wajja n'oleeta
full motion ku floor ya parliament tibakubawe milioni 2 mu mbeera ey'amaziga nga tukaaba. Lwaki oyuza ebifaananyi byange? Lwaki wayuziza ebifaananyi byange? Lwaki kino kye yakoze sinza kusirika busirisi? Lwaki wayuza ebifaananyi byange? Byonna n'obiyuza mu constituency ngenda bibaterako ebifaananyi mu birabe byonna constituency yonna bagiyuziza ne bagimalawo. Lwaki? Kubanga abantu abo mu Kisaasi bennyini be banzikiriza mbitimbe. Singa abantu b'Ekisaasi babadde bakwagala tebandinzikiriza kubitimba. Naye Kisaasi banzikiriza mbitimbe kubanga toyina ky'obayambye. Ate Kisaasi nze mbadde ngendayo ne mbatwalira emmere. Lwaki wayuziza ebifaananyi byange? Kino Mr. Update siyinza kusirika mbabuulira mazima because olusente bwakubisa ebifaananyi nsonda busonde empola olina nnyamba omulala nankubirayo 2 omulala nankubirayo 4. Lwaki oyuza ebifaananyi byange bwana Latifu Ssebaggala? Linda gwe nawe kuba ebibyo olinda akalu katwawule tisagirinya yasaanidde oba gundi yasaanidde. Banange ndi mwenja mivunjo Mr. Update kangenda mu field mbalage kye bakoze ebifaananyi byange namwe ennaku egenda bakwata kangende mu field kasimbule ngende mu field mbalage kye bakoze ebifaananyi byange. Omusajja yennyini ye yasiibula ye yennyini. Kati bwoba okoze bw'otyo ekifaananyi olwo okwata ku Mr. Update bw'olabanga omuntu akoze bw'atyo ku kintu ekitayogera olwo akwata ku kintu ekiyogera abeera atya. Lwaki? Nze munaye sigambanga ko overstayinga, sigambanga ko kuleeta biteeso nga tebiyamba ggwanga n'otuuka mu mbeera egamba batuwe milioni 2 Honorable Kyagulanyi n'agamba nedda ezo sente zanguzi katuzizzeeyo. Lwaki oyuza ebifaananyi byange? Lwaki wabiyuzizza? Banange ndi mwennyamivu nnyo because obufaananyi buno nsonda busonde. Lwaki yabiyuzizza? Sisobola kukkiriza. Lwaki? Nsonda bisonde n'entimba n'enteekamu bwe nfunayo 2 n'entimba bwe nfunayo 3 n'entimba ate wenteeka ekyange wenteeka ekya president wenteeka ekyange wenteeka ekya president n'ebya president byennyini olwokuba byonna mba mbitimbye wamu nabyo baabiyulizzaamu. Lwaki weyisa munneeyisa bwetyo? kuba wenteeka ekyange wenteeka ekya president wenteeka ekyange wenteeka ekya president. Lwaki? Nolwekyo eyo embeera gy'otandise okuteeka mu constituency noonya kalulu bw'oba okayina abantu bakakuwe bw'onooba okatokayina kkiriza politics bw'aba. Sebulima Mutumba Muddu awulira gwe watandika naye ebyobufuzi abantu bamuwummuza dda myaka 10 emabega ne bamugamba Sebulima Mutumba Muddu awulira tosobola. Ebbanga ly'okulembedde Kawempe South ddene ne baleeta omubaka wa parliament omulala. Omusajja we yeesimbirawo nze nga nkyali muto nkyalina mu kyalo we yeesimbirawo nga nkyalina muto nkyalina mu kyalo. Olwero Segirinya nyine emyaka 3 omusajja yakamala mu constituency emyaka 3. Kipya kikyoyagala okuleeta bwoba toyina bipya biveeko. Sinza muntu ayuza posta zange mbabuulira mazima. Sisobola kubanga obusente sirina ntetenkanya butetenkanya. Ntetenkanya wama Zabet Odowa nsanyusa okulaba we bali kubaako Zabet Odowa. Gundi ye bagiggala Elizabeth Odowa naggulawo empya bagiyita Zabet Odowa abagala omufollowing. Ffe mu struggle tufunamu obutakkaanya obutini nene tubugonjoola ne toyinza tuuka ku level eyagaliza munno kubeera ng'omusaanyaawo busaanya because omuntu ayuza ekifaananyi kyo kitegeeza bwakufundiriza mu kkoona nawe wennyini asobola okutta. Nkubuulira omuntu ayuza ekitayogera olwo bwakwata ku muntu ayogera. Oyuza ekitayogera tunonye kalulu noonya akalulu nga bwenkanoonya. Bannange nze mu field mbeeramu ntambula nengena nga nsaba abantu akalulu bannange munnonde nenkola omubaka wa parliament he is a member of parliament afuna milioni 25 naye alemeddwa okubeera nga abantu abatuusaako services. Mwe mumpe ya achievement emu kye mwali mulabye nga akola ng'oggyeko okuzina amazina ku mikolo kuba bw'awulire wali oba mukolo ng'ogwo ajja azina amazina talekawo yadde n'2,000 n'Essegirinya mbwavu bwange sisobola genda wanta tiseserekawo okuleetiza soda 2 kuba mmanyi nti abantu baffe ffe tulina obbafaako. Talina achievement olutalo alugudde ku bifaananyi byange. Why? Lwaki oyuza ebifaananyi byange? Emmotoka gye wataddeko eya Pulimo ngena batera kuono video mujiwulire audio mujiwulire ya Pulimo emmotoka gye yakoseza okuyuza ebifaananyi byange. Abo abasajja abayuziza ebifaananyi byange bakola mu office ye be yataddeko. Ate lwakuba nti abaana bagezaako bakuba ebifaananyi emmotoka n'esimbula n'edduka naye bayuzizza buli kiza ne babiteeka ku ttaka. Why? Lwaki okola enkola bwetyo? Lwaki?
nze mumanyi Mr. Update bwe mba n'ekinsanyudde nkibagamba ne bwe mba n'ekinyiizizza era nkibagamba oba olina akalulu kanoonye onnyonnyola abantu biki by'ogenda obbakolera mu myaka emirala 5 gy'oyagala okuweza 35 genda onnyonnyole bantu by'ogenda bbakolera wabula si kuggula lutalo ku Sseggirinya kubanga omuntu ayuza ekifaananyi ekiddako mujja kukola nga Sseggirinya bantemudde mulowooze nti gavumenti yentemudde kumba abantu b'envuganya nabo be bakoze olukwe banzite kubanga omuntu ayuza ekifaananyi olwo bwakwata ku muntu ayogera fana ebyange bena n'obiyuza buli kimu n'okiyuza buli kimu byonna biri ku ttaka kisaasi gyendaga kangendeyo mulabe because eri gyava abantu beeri banzikiriza ne baŋŋamba timba Sseggirinya ffeffe gwe tuyitamu essuubi awo wonna ewaabwe wonna abantu ne batulaga n'oluguudo ne bagamba luno oluguudo myaka 30 gyamazeeyo tasobodde ddulobingira ne Sseggirinya gw'osobodde okubeera ng'oyogera ku bintu bino abantu ne bagamba katuwagire Sseggirinya ayingire parliamenti atulobingire lwaki oyozza ebifaananyi byange gwe wennyini wasula indicator n'ogenda ku mikolo egy'enjawulo ng'ogamba togenda kukomawo kubaka bwa parliamenti era obutadde n'ogenda ku bwa road mayor bwe bwakulemeredde n'okomawo eno nga Sseggirinya bamaze okubeera nga gulawundi baginyweza kagari bw'olabye nga tolina gulawundi ogamba buli kifaananyi kya Sseggirinya k'okiyuze nze siina ssente zikuba bifaananyi birala gw'oli memba wa parliament ofuna ssente nnyingi oli mugagga nnyo wakafuna ne ssente eza COVID-19 obukadde 22 munange nze ndi mwavu ebyo bifaananyi bye wayuzizza Mr. Update mbijja mu bunaku bwange kubanga sirina kati sinza kulaba bifaananyi byange ng'obiyuza obimalawo n'ensirika Mr. Update mummanyi abali ku the updates online page nzija wano oluusi nga ndi ape olw'ensonga nga sina naye bw'olaba Sseggirinya ekintu nkyogeddeko omanya kyanyize because byonna baabiyuzizza tebaalesemu yadde ekimu kale wandiyuzizzaako ebimu ebirala n'obirekamu naye byonna baabikandudde ne babimalamu wandiyuzizzaako ebimu ebirala n'obirekamu neŋŋamba nti kale kasabanjuzizza ne bandekeddemukko ebimu naye byonna yabiyuzizza n'abimalamu gye ngenda mugenda kulaba mugenda kutya mwenna mugenda kutya mugenda nti Sseggirinya abadde ayogera nga tulowooza lwali mwenna mugenda kutya lwaki okola ekikolwa bwe kityo omuntu ayuza ekifaananyi omuntu akola effujjo ku kintu ekitayogera olwo bwakwata ku muntu ayogera kitegeeza oyo omusajja njagaliza kufa olw'okuba alaba constituency egenda muva mu ngalo achievements z'omuntu ze zimulonza oba ze zimumisa bw'oba tolina achievement ebyokwesimbawo biveeko nereka ebifaananyi byange byonna yabiyuzizza yabimazeemu lwaki bufaananyi bwange bwa kinaku bwe nfunayo obusente nga nkubisaayo ebibiri nga nkubisaayo bufaananyi 3 nga nkubisaayo bufaananyi 4 byonna yabizuuza yabimazeemu lwaki nolwekyo siri happy Mr. Update olw'embeera entuusiddwako olw'okuba nti omusajja yayuzizza ebifaananyi byange byonna n'abimalamu kati omwana coordinator wano muwulire eddoboozi kambatereko coordinator weeyo motoka ya Pulimo n'ennamba y'essimu enamba y'essimu omusajja oyo yayuzizza ebifaananyi abaana babadde bamumanyi era bagambye akola mu ofiisi ya Latifu n'ennamba y'essimu abaana bagimpadde oyo omusajja yayuzizza ebifaananyi abaana ennamba y'essimu bagimpadde because yabiyuliza mu kitundu nga bamumanyi bwe yalabye nga bamulabye n'adduka naye ennamba y'essimu abaana bagimpadde era essimu eyo nayo ngenda gibasomera wano eyoyo omuvubuka eyayuzizza ebifaananyi byange Latifu zigenda kwabika emipiira mbabuulira mazima sisobola kukkiriza sisobola bufaananyi bwange bwa kinaku tosobola kubuyuza kambawe n'ennamba y'essimu ey'omusajja gwe yataddeko ayuza ebifaananyi byange oyo omusajja abantu nga bamumanyi ennamba ne bagimpa ekiro ekyo era nadde ngenda kukola live ekiro ekyo naye nga kaninde buke abantu mbannyonnyole naye obufaananyi obwange bwa kinaku sirina lwaki okola ekintu bwe kityo kitegeeza oyo omuntu asobola n'okutta ennamba kanji basomere eyoyo omuvubuka gwe bataddeko ayuza ebifaananyi byange kubanga bamulabye ne bangamba Mr. Update n'ennamba yino katugikuwe ennamba ey'omusajja yayuza ebifaananyi byange Latifu gwe yataddeko eri 0704 82 41 6 0704 82 41 6 ye namba ey'omusajja akola mu ofiisi ya Latifu gwe yataddeko ayuze ebifaananyi byange 0704 82 41 6 omusajja oyo abeera mu kikulu zooni era yabadde avuga Pulimo
yebadde avuga Primo Kambatereko eddoboozi ly'omuvubuka yatuwadde information ekiro ekyo nga Mr. Update nebase nanga ebifaananyi bye babiyuza muwulirize. Simanyi oba muwulira bulungi. Asa ni kikulu zone. Yes sir. Kakati kigenda maaso mu kitundu nga sikitegeera. Bitya. Mulimu abantu abazze bayitaayitamu nga bakuulamu ebipande. Babikozeeko no mulimu. Kuba ne wano wenyini wendi waka wenyini waffe nawo ngenza ofuluma ebweru nga nabo babijjeewo. Kati ndi mu kutambula era owulira ndi mu kutambula ngende nkeberekeberewo na gye tugezze tuteeka ebipande babijjeemu naye kati ngenza okuba nga kifollowing nga waliwo ka Primo waliwo ka Primo akabadde kajja nga kabipambula naye kuliko n'omuvubuka gwe mmanyiiko nga te n'essimu ye ngimanyi nga akijjirako ddala kakati kyenyinza okukola simanyi kyonyo amagezi goyinza kumpabulako kuba tekinsanyusiza kati simanyi oba mulina ligo ttiimu yammwe oba tuyinza okuyambibwa mu ngeri emu oba endala simanyi era ndi wabweru nga bompulira kati tugenda kukola tutya Primo ngikwasa ennamba mbadde nga gyetegereza n'esimbula naye yagundi ki yakala ki ya silver eri ku namba ki eri ku UBA ziggwayo zitya ennamba endala sigyetegereza esimbudde naye wali omuvubuka gwe ndabye n'agange gennyini ng'akijjako ekino balabika era gundi y'emu egira neyitako ne mu central n'ekyebando Primo eyo kuba ono naye omuvubuka akikozeeko eno mumanyi n'essimu ye ngirina agibaddeko ye abadde akola gwa kupambuye nga ajjako ye n'amala okujjako deni nejja n'atula ne bavaawo kati naye omuvubuka ye mumanyi by face mumanyi n'ennamba ye namba esobola ogikuweereza oba kyonna kati ennamba ginsomere eri 0704 eri 0704 824 0704 824 160 0704 824 160 tugenda kuyitamu ne ttiimu yonna ne Sseginya tugenda kuwandira ddala n'abamawulire era mbadde njagala obeerewo nga tuwandira ddala kubanga kati abo bafuuse balabe bwe tuteeka mbadde neegendeza nnyo mu centro abantu abalabika obulungi ebipande babiyuza ne neebuuza abantu be bakola kino oba abakatwegattako yembeera eyo eriwo abakatwegattako yembeera eyo eriwo Latifu Ssebaggala afuuse Latifu Ssebaggala oluvannyuma lw'okumanya nti talina bululu ndowooza mwewuliriddeko ne Primo namba plate omwana yakutteko UAB ennamba endala tasobodde kubeera ng'azikwata era bwe ntuuka mu kikulu zooni ngenda kuggulawo omusango against Latifu Ssebaggala ngenda kuggulawo omusango bwe babanga lwe lutalo lwatandise lwa kuyuza bipande nze sijja kuyuza bifaananyi bye naye nja kukozesa amateeka sigenda kuyuza kifaananyi kye ekyo sijja kikola because omuntu ayuza ekintu ekitayogera aba ali mentally disturbed aba alina ekikyamu ku mutwe obufaananyi bwange bwakina ku Mr. Update sirina ssente zaayina ye mugagga mu parliament amazeeyo emyaka 3 ng'afuna ssente ye mugagga nze sirina ye ne bwayagala kutimba constituency yonna nga buli nju ayina ekipande akisobola naye obufaananyi bwange obwekinaku abuleke obufaananyi bwange obwekinaku buleke bwana Latifu buleke Primo ndowooza mugiwulidde UAB naye tulina ennamba y'omuvubuka era mbadde njagala mwenna mumukubire omuvubuka oyo njagala mwenna mumukubire ebifaananyi bibino byonna babi kambatereyo ebifaananyi kye baakoze ebifaananyi byange kambatereyo mugende ku page kambatereyo mbalage kye baakoze ebifaananyi byange Sseggirinya namwe mugenda kukaaba amaziga obufaananyi bwange bwakinaku kambatereyo kambibatereyo mu birabi bibino omuvubuka yennyini abinsindikidde eyakutte emmotoka nge ebitimbula byonna babiyuza babitadde ku ttaka kambibatereyo mulabe abantu abo nti batemu kambibatereyo mulabe omusajja abo kye baakoze
byonna babiyiza biyiza ne babikandula ku ttaka. Constituency yonna byonna byonna babitimbudde byonna yataddeko embeera nze sigenda kutimbula kifaananyi kye sigenda era sijja ku advisinga tiimu yange kumukolako tabu yonna sijja ku advisinga era tetugenda timbula bifaananyi bye atimbe ye yaba alabika bwabanga bwasazeeyo biba ebifaananyi bibateereddeyo n'atimbula ebifaananyi byange obusente mbujja muntu yo zange ye mugagga myaka 3 akola talina na muntu mu constituency gwe yali ayambye mumpeeyo omuntu omu mugambe nti Alatif ayina achievement bweti lwaki otimbula ebifaananyi byange lwaki ojjayo ebifaananyi byange nakoze eki oyo politics bwate bwatambula ngolaba n'aba NRM abagenda okuvuganya nange era ebyange tebabitimbula lwaki otimbula ebifaananyi byange lwaki nakoze eki Nunya kaluluko oba bakakuwa oba bakakuma bakakumme n'ekikutimbuza ebifaananyi byange kyekya n'ogenda ng'obijjayo byonna bibyo mbibateereddeyo eyo post mugirabe byonna bitimbudde yabimazeeyo lwaki bufaananyi bwange bwakinaku gwoba oli mugagga ne baŋŋamba timba Segirinya ffeffena tuli naawe ye kye yakoze ng'ateekamu abayaaye nga batandika okugenda nga babitimbula nga bw'abawa ssente babitimbula bw'abawa ssente lwaki Bukabanga kaluka kakulemye okunoonya kaveeko netogula lutalo ku Segirinya era oluva wano ngenda mugulako omusajja oyo musango tugenda kupambazuka tujja kupambazuka Latifu Ssebaggala tujja kupambazuka va ku bifaananyi byange tujja kupambazuka nze tiimu eyange nagigamba ne bw'osanga ng'ekifaananyi kya opponent kigudde muyambe okitimbe kitereeze because kano kalulu kabeeramu omuwanguzi ate n'awangulwa naye omusajja afuuse ttabu wali ogenze ku bwa road mayor gwe wennyini nga gy'olaze ku bwa road mayor era n'ogamba nti constituency ogitadde nga nawe wennyini ogamba naye enduddewo gwe wennyini wamaze okoze yutani kati ate bw'osanze wansi nga bamaze okuzimba gulawundi ate obaggulako buguzi lutalo why lwaki eyo embeera tugenda kugikkiriza abali ku the updates online page n'olwekyo kaŋŋende ku police mugguleko omusango ogw'okuyuza ebifaananyi byange